people are watching me, not you. Mama muliba amanyi mukole ebyammwe babira. So don't include me. Bulunoke bobosaze okuva mu boys dormitory totuwa explanation zigo. Because what brought you was you. Totandike ebyo ate bali batandike ebyo kwenyigira ngomanyi bulunoko yagala nnyo kubeera omulungi mu bantu. That's your problem. You don't have to validate your actions. If you have gone, you have gone. Buba boys dormitory givudde mugenda quietly. Totandika kwennyonnyolako. Iri sikomera. Mugenye bye bintu bya simpase. Nange. No. Please go. Najja kujampanya Bruno ne kugamba. Ababana tebakwagala. They will never love you. Oba Shalumu tebakwagala. They are competing with us. Wabana ko ngabaze ku champanya. Mubakwano bo sinze yaliyo. Never you saw mokaga. You didn't even get a call on kubireko. Ngati Junior, thank you for coming. Abakwagala nnyo bewennyonnyolako baaliwa. Bruno kula. Bruno grow up. Tandika okuyimirira ng'omusajja. Genda obeere ne Kristo Panda yakwagala. Va mu ba fake friends. Va mu ba fake people. Abo tebalina kye bakugattako. Obwongo bwabwe kunywa myenge simanya sisa kubayita mu matako. Kyekyo kyokka that's what they do. They are nobodies. Kasuku yekka gwe bayimiriddeko. Without Kasuku tebalina kye bali. Era okuva na leero Shalumu kitegeere. With your useless friends. You are known because of Kasuku. If Kasuku wabata tapos gwalela byeko TikTok ya Shalumu nga tapostinze Kasuku. You are trending because of Kasuku. Without Kasuku you are nobody. Era Kasuku yakutusibyeko. Kasuku yakutusibyeko ebivubuka ebyo. Bati yabagoba. Sendi yabagoba. Jenkins yabagoba nabagoba. Don't want useless boys around us. Ate ya meka Kasuku tabagala. He loves you because of convenience. Ntulusi kale abeera ayagala ku company. But wali kye mumugattako. Muteeka wa kamanyiro mbubabawe mukole egonde eyaba Jenkins. Mbo talk and talk. Byagamba Kasuku. Mbutuwe tukole talk and talk. Mwe mugikole wamu. Ani abamanyi. What the importance? Mbu Salumu yagambye mbutajja kusonyiwa Junior. Muvubuka gwe Salumu. Wasangawo wano. If you want to fight me jangu registeringe. Tulwane mu ndabe. Nze ntalo nzisubula ku layisi. Seegu ya mikwano. Anchawa gwe nkunamira. Gwe nfanga tojjanga. You're just fake people. Mwagala okupretendinga mbumuli bantu balungi. Just being fake. Bulunoke nakola ekivulu ne mutajja. You are fake. Era Bulunoke kye wakoze okuva mu boys dormitory. Nagamba dda. Yes. Abantu bawe. Ngendo muwe full swing. If you want a walk come and register, otegere nzani. Zito pusiba ke bivubuka bye biri useless. Nze setaaga mikwano. Setaaga mikwano. Nyenda kubala gettaka lyange ndi mukuzimba bizimbe. Nakagula motoka yange empya. No. I don't need those useless friends. Temudanga muze kunteekamu ebya boys dormitory byaggwa. Mbu Salumu mbu yagambye mbu tajja sonyiwa Junior. Tasonyiwa yazimbe nyumba zange kumbavu. Ndeno ngula mataka ngula mamotoka. Don't take more conversation with those useless boys. Kasuku tudanga mukuteka mu statement muna bana. I don't need them. Basanga wo one.
They found me here. I've made the views. I don't need anybody. Temumanyira temusimikira ko binyo. Boys dormitory mubadde musasula yo mmeka. So if it is to come back, mubadde musasula yo mmeka. How much have I been paid? Nze sagala kumanyira. Nze chali mwewe bi conversation ebyo kunwa omwenge mutugende tusabirize sete mugundi. Don't. Sagala kuteka mu statement yemu na cyane cyo kisalumu. Useless being. Tiriawe kivukate kina mulamwa okitusibyeko kasuku every time okitusibyeko. We are tired of stories of boys dormitory. Let it end today. Twakoye boys dormitory story yo tujikoyi ekomerero. Asigaremu agende. Enough is enough. Enough is enough. Boys dormitory. Mufuna muchi. What have you got from there? Byonna biri omo bisiwuse. Bi unyama tako. Don't include me. Tumbavu. That's be the last time. Saa kumanyira. Mbusalumu tajja kunsonyiwa. Alinga amazi. Agenda asonyiwe nyina. Taddamu kumanyira. Ndya mwasalumu. Kiringa ebyoya. Gwe muvubuka tebakuwa importance. Kwagala ate kumanyira. Tebakuwa importance. Nze siri mukwano go siriba. I'm not your friend siriba mukwano go. Temunesi bako. Nze mikwano ejange njimanyi. Tabanga ko taliba. Kwagala relevance. Buli omu n'ayogera kunze. Buli omu si mukwano gwange taliba siri mwagala. Ekyo kivubuka siri kyagala. Nza no kiwa obutwa. Nakyawo oguvubuka ogwo. Kimanyira tekirina kyekiri bwe kyekweka mu kasuku. We singa si kasuku. Ani andibadde abamanyi you boys. Nze temunteeka mu bintu byammwe. Temubinteekamu. Nebyewa importance. Boys dormitory bwenjagala ekomawo. It is me to decide. Not anybody. It is me. Bwenjagala nti lero njagala boys dormitory de, it can happen. Without you people. Nga temuliimu. Tujjeko akamanyiro n'akajanja. Gana amanya mwaba agatuwage tuyina. Neetaagaani ku mwenna. Neetaagaani. Mujja munsenekirako amannyo. Nze temuddamu kuteeka linnya lyange mu bintu ebyo. Neetaagaani.